Mr. Kadama TV current watulaga like abamu engeri gye bababbamu ebintu like mu nsawo ku kisaawe nga bataddeko obukufulu. Kati eno ensawo nze like nalookingira ku neeno kwennyini kuki ku nsawo nti like zipu ye tezisobola kutambula kwexceedinga neeno mu loobu. Nsuubira okiraba. Kati ne waneeno era omuntu aba asobola okubba kubanga eri video gye watulaga kwaliko kakufulu ng'omuntu ategula muno bw'ati. Kati eno naye era aba asobola okutegula kuba eno yalooko ya numbers kubeera mu mutwe. Kati gwe namba gy'omanyi password yo gyossa waneeno nekeepasula n'ojjamu. Kati aneeno newenyiga ntya teyeesimulula newenkola ntya okujjako nga nziza aneeno wenti nempressinga. Mr. Kadama TV anti ogambye nti like balina ebyuma ebiscanninga everything which is inside. Now like when they scan, can they know the password of my bag? Because here I don't think like they can open it. Maybe like when they guess what the password and then they open. Waliwo video gye twalwaningaawo Kadama TV gye yakola n'abalaga omuntu bagulawo batya keesi yo. Kadama muli omulabyawo ng'agamba ye keesi gy'alina ya koodi n'abuuza oba nayo basobola okubeera nga bagikola nga Kadama TV video gye yabakolera nembeera nga mulaba nti omuntu afumita mu keesi yo n'abeera ng'asobola okubeera nga agulawo ebintu mu keesi n'abeera nga abijja mu byonna ebintu byo. Kakati olwaleero tasobodde kubeera nga ajja okubeera nga abannyonnyola okusobeera nga ajja mu koodi eno, naye ngenda kubeera nga mbayisaayisa mu bwimpimpi omuntu asobola atya okugulawo keesi wadde erina koodi nga Kadama ono gy'atulaze kuba ali mu lugendo yeetegeka okugenda e Uganda ate asuubira okubeera ng'ateekamu ssente wansi. Twabagamba toteekanga ssente wansi mu nnyonyi. Bw'onoddira ssente zo n'oziteeka wansi mu nnyonyi ogenda kubeera nga ozisangamu. Keesi ng'eyo mugirabye yo ya koodi si ya kufulu kuba jjukira nti kufulu Kadama TV yabalaga engeri gye bagulawo keesi eriko kufulu n'agizaawo n'ogenda n'otandika okugamba ab'ewammwe be baakubbye oba takisi yakubbye yakuleese n'ebirala anko eyandeese kirabika bwe yaze mu bbuutu n'abbayo ebintu byange. Keesi eyo ya koodi nga mugirabye kibi nnyo nti wano siyinaawo keesi ya koodi naye ngenda kugezaako okubeera nga nnyonnyola okusinziira Kadama oyo keesi ye nga bw'eri nga mugirabye. Omuntu agulawo bulungi nnyo keesi eyo. Kansooke nziremu ekibuuzo kyo nga ndi direct nti keesi za koodi nazo bazigula bulungi nnyo ate olumala n'agizaawo n'ogenda owaka n'ogamba keesi eno nze yagisibye ate bagisibisa koodi. Yeno engeri gye basobola okugulawo keesi ya koodi. Waliwo emitendera mingi nnyo oba amagezi mangi nnyo oba ga mirundi mingi g'osobola okukozesa ng'ogulawo keesi eya koodi. Esooka, keesi yonna eya koodi bw'oweetoolooza obuntu obwo bwe mulaba obwo, waliwo obuntu obwo bwe mwetoolooza obwo obusatu olyoka onyigemu koodi oba ye koodi n'ogamba nti nyoola wano oba koodi yange n'ebeera 320 oba 419. Abo obuntu bw'onyoola obwo bw'obunyoola ng'otandikira ku akanyoola akali ku mukono gwo ogwa right, beera mu keesi yo omukono ogwa right nyoola akantu ako. Bw'ofuna owantu awali ka hole n'opuresinga emirundi 3 n'ogenda n'owalala era n'ofuna awali ka hole n'opuresinga emirundi 3 n'owaddako emirundi 3 n'okomawo omaze okufuna koodi bw'ofunidde obutuli obwo era n'okomawo n'okikola emirundi 3. Mu kumaliriza n'oseetinga koodi eyo ng'eri 0-11 ng'otandikira ku mukono ogwa left n'ebeera ng'eri 0-11. Keesi eyo yeggula bulungi.
kibi nnyo nti siina wano keesi eyo naali kibakoledde ddala ne mbeera nga mukiraba. Omutendera ogwokubiri, bw'oggulawo bw'oba olina keesi eyo eya koodi era osobola okwetoolooza obutuli obwo. Bw'ofunira obutuli obwo weetoolooze keesi eyo, omuwala ono yatuweereza vidiyo eno, weetoolooze keesi eyo n'ogyetoolooza bulungi nnyo. Bw'ofuna obutuli obwo bwonna buteeke nga buli ku layini y'emu, ofune akawaya akakopa okayise mu butuli obwo bwonna. Bw'omala okubuyisa mu butuli obwo bwonna kagatte. Bw'omala okukagatta teekako magnet ku sayidi eno ne ku sayidi eri obeere nga azisika. Awo muyina kubeera nga muli abantu babiri. Kasooteeka magnet ku sayidi eno ne ku sayidi eri ng'akawaya koyisizzaamu kakopa mu butuli obwo bwonna. Eyo keesi nayo yeggula. Twagala tubalage tukiddamu toteeka ssente zo z'okoledde emyaka egyo gyonna gy'oli n'ozitadde wansi. Ssente zo beera nazo ku mubiri. Ojja kuyitawo ku kisaawe nga tewali kizibu. Omulundi ogwokusatu nga bwe gusembayo, abakyala bayina kakiiti ke bakozesa nga mulimu nelukata, mulimu okusala, mulimu obuntu obusala enjala, mulimu obuntuntu bungi njo obubonabona. Mulimu akantu ke bakozesa okukuulamu obwoya mu nnyindo oba mu kamanyi, kabeera ng'ogatta kagatte n'okwata akooya n'okasika. Akantu ako bakakozesa nti era afumitamu mu kufulu, manya mu zipu. Bw'afumita mu zipu n'agaziya n'emala okugula n'ajjamu buli kyayagala, akantu ako akakwata n'akanyiga ku zipu eyo. Kubajjukira oli Kadama TV yabalaga nti otambuza, omaze okubikula n'otambuza zipu eyo n'otambuza zipu eyo nga kuliko kufulu. Naye ate neyaloko tokisobola. Kati akakwata n'anyiga, naye alina okubeera nga mwegendereza nnyo, n'anyiga zipu wano weetandikira, n'agenda ng'akanyiga mpola bw'ati, zipu eyo yonna yeddamu ne yeekwata. Okanyiga oba asobola okukozesa magalo, naye nga ku magalo eyo byakozesezza waliwo zino zimagalo ezitalina bunnyo kungulu. Akantu ako bakayita batya, bamakanika bakamanyi, nga kabeeraawo nga kanyiga naye nga tekalina bunnyo. Era akantu ako asobola okukwata zipu eyo n'aginyiga n'agitambuza nga bw'aginyiga, buzipu ne buddamu, obunnyo obwo ne buddamu nga bwekutte bulungi nnyo. So Kadaama ekibuuzo kyo kyabadde nti basobola okukubba ng'okozesa keesi eya koodi, ebintu ne babijjamu mu keesi n'otamanya, ye bakisobolera ddala. Temutereka ssente zammwe wansi mu bageji oba mu lageji y'owansi mu nnyonyi, bajja kuzibatwalako. Mr. Kadama TV kola nti watulaga like abamu engeri gye bababbamu ebintu like mu nsawo ku kisaawe nga bataddeko obukufulu. Kati eno ensawo nze like nalookingira kuneeno kwennyini ku nsawo nti like zipu ye tezisobola kutambula kwexceedinga aneeno mu loopo. Nsuubira okiraba. Kati ne waneeno era omuntu aba asobola okubba, kubanga eri vidiyo gye watulaga kwaliko kakufulu ng'omuntu ategula muno bw'ati. Kati eno naye era aba asobola okutegula kuba eno ya looko ya nambaazi kubeera mu mutwe. Kati gwe namba gy'omanyi password yo gy'ossa waneeno ne keepasula n'ojjamu. Kati aneeno ne wenyiga ntya teyeesimulula, ne wenkola ntya okuggyako nga nziza aneeno wenti ne mpressinga. Mr. Kadama TV anti ogambye nti like bayina ebyuma ebiscanninga everything which is inside. Now like when they scan, can they know the password of my bag? Because here I don't think like they can open it. Maybe like when they guess the password and then they open.